Kadama TV. Enyonyi ye Saudi Arabia eyabadde egenda okusitula nga 29 omwezi guno gw'omunaana bagikyusiza ne bagizza ku gw'omusanvu nga 7 mu gw'omwenda. Ensonga teri clear. Information gye nina wano teraga kintu ky'amaanyi kiri awo kiraga nti lwaki bagikyusizza. Wabula mu bintu bye bawandiise bagamba nti nno muyina okubeera nga omuntu eyasasula eya tiketi eno olina okuva e Saudi Arabia ng'osasudde emitwalo 85 eza hotel oba eza Kalantini. Oyinza okwesanga y'ensonga emu lwaki bagikyusizza. Lwa nsonga mu bbaluwa eyafulumye eraga bulungi nga bagamba nti emitwalo 85 olina okuba nga ogisasudde ejja Kalantini. Mujjukira naleeta vidiyo ye Jordan ne mbagamba obukwakulizo bwali buteereddwawo, in fact yali Oman. Ne mbagamba nti bannaaye buli bwe muwulira nga ekintu kituuse ku bannammwe mukwatize wamu mukube omulanga wamu kuba ekiba kinonye bali kiba kinona ku ggwe oba kiba kidda kunona ku ggwe. Twavaayo nga ffe Kadama TV ne tubagamba nti mwegenderezenga nnyo ekiragiro kyonna ekiba kifulumye nga kikwata ku kadaama oba ku bakadaama oba ssekadaama ab'ensi nga Oman, Jordan n'owalala. Buli bw'osirika akati nga gwe kadaama oyinza ogamba ekyo tekibadde ku ffe, emitwalo 85 tekibadde ku ffe, naye manya kijja. So tulina okuvangayo ne twogera eddoboozi ery'owamu ne tubeera nga twogera ku mbeera yonna eba ebaddewo. So abaana basasula mujjukire basasula miliyoni, ngenda baplayingira voice note ya kadaama awo yatugambye nti basasula miliyoni 2 zaali 2.15 n'ogattako emitwalo gino 85 gye beetaaga ezo miliyoni 3. Miliyoni 3 zino kwata wansi ekkalaamu omanyi kadaama ayinza okuba avuddeyo ne ssente meko gundi Buwarabu oba abadde akolera ssente meka buli lunaku, ojja kulaba nga ssente nnyingi nnyo. Tweyongera okusaba gavumenti ekintu kya Kalantini oba ekintu kya hotel bakadaama ne bassekadaama ekibasonyiwe kuba be bantu abeetaagisa okutunulwamu mu bantu bonna bava ebweru, be bantu abeetaagisa okutunulwamu. Kankube kadaama ono annyonnyole ku nsonga eyo okubeera nga baakyusizza ennyonyi okuva 29 n'egenda nga 7 ate ne babeera nga bagamba buli muntu yenna eyasasudde baagala emitwalo 85. Bw'otagisasula 85 bagenda kuddiza, naye nga mbalabula nga bwe tujja tubagamba olunaku bw'oba wasasula miliyoni 2.15 si kiwa nti bagenda kuddiza miliyoni 2.15. Wayinza okubeerawo kafiifi awo, okitegeera, kafi mu keerinda awo ke bayinza okugamba nti bakasaze. Mwawa miliyoni 2.15 njagala omuntu bw'oba ofunye ssente zino nga bazikuddiza jangu wano Kadama TV otubuulire, era nga tukubiriza n'abantu abakola ku by'ennyonyi. Bwe mubeera nga muyina abaana be muggyemu olw'emitwalo 25 emitwalo 85 ssente zaabwe zonna muzibaddize miliyoni 2.15 kuba si be babeera bakyeyagalidde. Ffi oba omutemwa gujja ku muntu aba yakoze ensobi, eno ensobi teyali yaabwe kuba ssente mwazikwata. So tetwagala kujja nga mugamba tubasazeeko emitwalo 5 tubaddiza 2.10 oba tubaddiza miliyoni 2 bwe waliwo kaffi ke bajjako. Okitegeera, bwe muba temukaggyeeko kijja kuba kirungi, bwe munaaba mukaggyeeko era tujja kudda wano twogere tukanjulire abalabi ba Kadama TV. Katuwulire kadaama ono kikyagamba. Mr. Kadaama gyebaleko kansuubira nti osiibe bulungi. Kaakati empapula zizo nzikusindikidde, bisimanyi ennyonyi baagyongezaayo era buli alina okugenda olina okukola ki? Okusasula ssente za Kalantini. Ne ssente zizo bazitaddeko omuwendo gwe baagamba. Bwe simanyi anaabatasasudde ssente ze zigenda kumuddizibwa ez'ennyonyi. Kaakati lwaki bateekako obukwakkulizo? Lwaki batusaako obukwakkulizo bw'okusasula ssente ez'ekirala? Kalantini gye tusasula ye Saudi oba tusasula ye Uganda? Tusasula ye Saudi oba ye Uganda? Mbu batugambye emitwalo 85 tusasula ye Saudi oba ye Uganda?
batulinde tutuuke ku airport kubanga Kalantini tusasula ye Uganda. Batulinde batutwale tutuuke ku airport batugambe buli omu olina okusasula ssente za Kalantini. Ate buli omu asasule nga level ye bweri nga ssente z'anaaba asobodde okusasula. Nze kye neewuunya ku Uganda, omuntu bamukebedde n'avuddeyo mulamu, okiwulira, ate ne bakukumira mu Kalantini okumala ennaku 14, banoonya bunoonya kutubba ssente. Ndowooza kati balaba nti tetukyali basitwandiri kubanga balaba ebbanga ligenda litambulirira. Kiki lwaki batumalamu amanyi, lwaki batumalako emirembe ku nsi yaffe? Kati bagenda bw'oba tosobodde sasula bagenda kuddiza ssente zo. Bategeeza ki? Tugenda kufiira eno ku mawanga. Ne byonna Minisita Kadaama eya tiketi byonna bakama baffe be babisasudde. Okiwulira, mulimu n'abaana ng'ayagala okugenda naye nga ne ssente za air ticket zikyali nnyingi n'aga kanjira nninda nga mutuufu talina ssente. Kati eri abaana abali ku zi deportation centers abaliwa bali ku zi woofiisi embeera si nnungi neze air ticket tebalina. Okiwulira, embeera yonna mugimanyi abaana gye balimu. Ogamba otya mbu alina okusasula ssente za Kalantini era bw'aba tazisasudde bagenda muddiza ssente ze. Mbu kati Enyonyi bagyongezaayo ng'ennaku z'omwezi 7. Naye gavumenti ya Uganda erina amagezi. Bano abasajja abakola ku embassy bwe batuulawo bategeera bulungi ddala. Lwaki tebalina mutima gulumirirwa muntu wa wansi? Sooka otuule oteebereze omwana ne air ticket mukama we yagimugulidde. Era singa ffe twali tuzisasulira singa abasinga tetunnatuusa kuddayo kubanga ezo miliyoni 2 n'okusoba ng'ogula air ticket. Bo balowooza ssente tuzigyawa. Minisita Kadaama, olunaku omuntu afuna emitwalo 9 omwezi, olunaku obeera okolera emitwalo 3. Kati emitwalo 3 olunaku bo baagala osasula ssente empitirivu olunaku ezisukka n'ezobadde okolera. Can you imagine? Lwaki abantu tebatuula ne bakozesa obwongo bwabwe Katonda bwe yabawa? Kati bagamba mbu anaaba tasobodde sasula ssente za Kalantini bagenda muddiza ssente ze. Kati kitegeeza ki? Nti Enyonyi tegenda si bwe kiri. Era kye bategeeza kubanga Enyonyi baleese simanya 333 bameka abaana bagenda okusasula Kalantini y'emitwalo 8. Bameka abaana asobola. Kitegeeza Enyonyi tegenda kugwayo. Ne bwe munaabamu nga 3 banaasobola okusasula bagenda kubatwala 3 bokka. Nze ngamba gavumenti etuleddemu amagezi. Okiwulira, eno ensonga ya Kalantini baddemu obwongo balindire abantu ku airport bateese nabo nti banaye tetulina bifo byonna bya ssente naye waliwo eky'omutwalo. Okitegeera, waliwo ate nze neewuunya abaana tebannaddamu kusoma amasomero gyegali. Lwaki tebatuteekeyo? Kati nno bafune ebifo gye batuteeka kuba tusula mu bisaawe wabweru ffe tweriisenga. Naye gwe tusagamba mbu kosasula ezo ssente mmeka eza Kalantini. Kakati ate no ozisasula ate ndowooza oba kwe kuba n'emmere simanyi oba ezo ssente ziba za kusula busuzi nga na byonna ebyokweriisa era gwe olina okweteekamu. Naye lwaki tebatubalirira? Kiki lwaki tebalina mutima gulumirirwa muntu wa wansi? Kati ekyebuuzibwa bwe tulaba tetuzisasudde tetugenda bwe baba bakusazaamu nnyo kye baagala kye bajja okukola. Tokafuna nti abaana 330 abaateekeddwako abagenda mu Enyonyi bonna bagenda basasula emitwalo 8 egya Kalantini. Abantu tebalina ssente ate tebajja kutusiriwaza. Kalantini tugisasula tuli Saudi Arabia bwera mu liyaalo. Ngamba Uganda gye tulina okusasulira ne tusasula ezaffe eza shillings so si ez'eno Saudi. Kati batutikke tugende Uganda twegweko. Okitegeera, ndowooza kati balaba nti abaana bangi bonna Enyonyi zonna ze batwala abaana bonna baganya osasula Kalantini. Kati basazeewo Enyonyi ze banaleeta baziteekeko obukomizo mu tuvenga eno nga tusasudde. Kakati abataano bwe basasula abasigadde ne batasasula wabula Enyonyi eyo nebatwala bonna. Bali abatasasudde bagenda mu Kalantini ez'obwereere. Mwe abasasudde ssente zammwe mu bulumi mu nnaku ziba tezifudde bwereere. Naye bagamba nti kale bagenda batwala mu private gye mwasasula naye nammwe muba munyigiriziddwa kubanga bo bali batutte ku za bwereere. Banaye gavumenti etubalemwako obuntu. Wabula ndowooza tuve mu biyumba tugende tubeere ku ate kati ye tukole ki? Bannanga omuntu akooye mu kyumba ky'Omuwarabu, omuntu akooye. Kati yeyo bagyongezaayo omuntu abula okunywa obutwafu ave mu bulamu obw'ensi naye nga tekisoboka kubanga n'okwetta oba okoze kibi mu maaso ga Katonda. Ekyatulina abaana baffe betwaleka famire zaffe ziri Uganda twesonga okuddayo tuzirabeko. Naye lwaki batunyigiriza obulamu okutuuka ku ekyo? Balowooza nneeno ensaani yajja n'ekintu twajja bwereere ate era tuligenda tuli bwereere. Kabazikuŋŋaanya ezenkanawa teri n'omu aligenda yadde n'ennusu yadde abamu babaziika ne ziddoola naye azirirayo omulambo guba gukyalya. Abantu baddemu empisa ez'obwakatonda baddemu omutima ogulumirirwa bannaabwe.
eno embeera y'okubeera stranded lwaki tebagulawo airport ekisooka eya tiketi ya bbeeyi eya tiketi mubamu abaana abeesasulidde ya bbeeyi eya tiketi bagiteeke ku $1,000,000 tuddeeka ogambe nti kale ezisigaddewo n'atetenkanya ebya kalantini naye batukalubiriza obulamu baagala tukole ki lwaki batukalubiriza obulamu kati bategeeza kyekyenyonyi n'abaayo bateebeeyo kati eyesawudi oba bakoze bwe batyo kubanga yebadde yina osooka okugenda zonna n'eze Jordan n'eze Wumaani byonna bajja bikola era empapula ziyinza okufuluma okiwulira bijja kufuluma ng'olabye kubanga ekyo ekipapula ekiriko details z'ennyonyi zonna kuliko ebyo byonna ebintu kwebiri era n'eyo notisi kweri nti mwenna abagiramu ennyonyi yonna yaabo bokka basobola okusasula kalantini private kalantini byonna kwebiri lwaki batumalako emirembe